simanyi blue band no toteka mu award oyagala award ziriwa njagala award nti ndimu ne gashumba ndimu ne mirundi senior tugambe nti abaya kuyiya obuyinja yanjiyidde ddala obuyinja kuba Sesebaati yalina obuwangula ebyo ebyokweyira amazzi simanyi weekole photoshop yambala pampa si byendiko yes obubaka kiboyinza okwa Alex Mwangi mugamba webale kukola award zitaliiko leeta kuba tonnampeereza ku email omuntu okola award zirina ne we zinaabeera kati kyogamba watunominatinze nga tetugenda kubaako we tugenda ne bannomini bawina so where are the awards ziri mu bbanga ziti owulira mpulire kati ajjagala n'akabaasa genda owesesebati nze initiative njagadde ya comedy store to appreciate its people naye the category montadde si mwendi nze siri mu basesa sijjangako kusesa abantu in fact nze sirina sijjangako bakwagalwa yagamba nti ebintu byokola naawe sebo tugira nga basese bati mwenna mugwa mu kategori yemu sijja munenya lwandowooza ye nga yagitegeka naye njagala mutegeeza nti nze ichuli ndi best for critique social political events kati kyusesa sikimanyi kuba sisesa yes waliwo wenkeera nga nkutabukidde waliwo wenkeera nga sikuyinaako kisa sinoonya mikwano kati mbasesa ntya buzibu kiboli ne Lukoma kuba badde wali ng'omukubo okumufiira ko sere ni Lukoma gwe nina yenna omuntu ali mu limelight naye ng'ojja kukola ebidigradinga limelight nga nkutereeza mu ichuli kyenkola yes Sajjon kacha yogedde ku mukyala Lukoma yakunyizizza wawe Okwegala embala kasongo ina abaana babiri mu baana abato omuntu azadde abaana babiri tobaana na moral standard yegaala mbantu n'empale z'omunda zennyini otandika okukozesa ndala toyinza zaala abaana n'osigala nga oyambala G-string it is impossible nze nakola biology vumanyi neyo omukyala byonna abirina anti nekiga kye twebuuza ignorance si bulamu you can't be fixated to that extent fena twagala obuto nanga ya act yanga njagala nnyo bbeera omuto nensagana but still nina limit wenokola ki naye abayimbi bangi nnyo abazzi bambala enkuna ngani okunama si kyenaganye olwedde okunamye ate otudde ku stage tokomye kukunama ate weegadde waliwo okunama n'okukola ki n'okwegaalagaala toli mu kuyimba kubanga otudde omuzindalo ogulese ogadde amagulu oti abavubuka abato bonna bali ku map reading ekyo kyetuvumirira ajja kitega map reading kwe kusembeza ne bagamba soma map reading otandika olaba kabalole olabe nakapiripiriti ng'ogisemberedde yes naye abayimbi abasinga bava ne bagamba nti obakuba nnyo ku live naye bw'obagattako ki nga seetaaga bagattako nze ndi ku Uganda ate watayimba nfiirwa alekeyo yimba ng'omulala ayimba muyiseko mu byokuyimba I'm a music consumer I must kusengejja what I consume bw'oba wasalawo okuyimba saakuyita bakola sere gwe nodda ku live n'ogira kati baali bampoze ampoleyo kati ampole nina 5 byenkyali ako nasigaza 15 mu Bulaaya kulema mu Uganda yes yanema kuba nti n'abantu obayisaamu maaso mu bizinesi zaabwe ng'abayimbi golabyeyo abayomba waliyo omuyimbi atalina ssente nga tewali yantwala mu kkooti Bobi Wine agenda kutwala mu kkooti wendi ajja tegeera Bobi agenda kutwala mu kkooti ajikolola ajja tegeera nti I have the best lawyers money can buy what is your problem with Bobi Wine ate nina problem nze ova n'okera ne oba Smith nti oyagala kufuga Uganda nga nzijayo ekitabo kyange kibagita attention to detail bw'oyenda nga no tetujja bana president akola ki ayenda yes kati yabadde azannya ku beach n'omwana we kikolwa kirungi suubi namwagadde naye tetuyinza lunda president azannyira mu musenyu yes that is it ati kati tulina okupimira ensi yafuuka digito tolina bayambi opresident omulaba nti oyagala kulonda ng'ozannyira mu musenyu ne Barack Obama abikola n'azannya ne Obama yavaako dda wamulaba ddi nga kwali ng'ali mu musenyu ng'azannya basketball ne bawala nedda ssebo ng'avuddeko alinda azannyire mu State House Obama yazannyira mu State House wamulabako nga akampeininga ng'azannyira mu musenyu naye abakulembeze bangi babikola ngani ku beach yes timing kintu kiki timing kintu kikulu oba oyagala obukulembeze wabawo ebintu bingi byeyagala kukola naye ng'ate biyinza okukuyamba both ways kati ekyokuzannya n'essuubi ku beach kimuzza mu bantu
era olaba mukyala we yataddewo caption nti every daughter needs a father like Bobi Wine. Kituufu naye ate eno mu politics nze ikyuli ne gati tetuyinza kuba na mukulembeze azannyira mu musenyu. But family is the beginning of the society. Ate ku president kisukka, ate president oba wansi bwe tuba tukwagala ne family yo tugirekawo. Kyogamba Museveni kuffe n'abaana be aliwo asooka. Museveni has been traveling ne Natasha mu nsi yonna gy'abadde kati agenda. Yes, travelinga ne muwala we kubanga muwala we era ye best friend wa taata we ne taata bagamu kwano nnyo wani wa Natasha. Nekye gambye Museveni priority ye a Ugandanizi first than his what? Family. Yes. Oba oyagala eggwanga. Kati Bobi Wine ayagala eggwanga, it is beyond suubi. Ebya Kalokasiita byagambirako nti bamanya Karitas Kario byagamba byagenda okutwalirako mu kkooti okuvayo no blaspheming erinnya lye. Anatwala mu kkooti kizatakkiririza mu y'abantu mwana antwala. Bukakafu ki bw'olina Isma? Bukakafu ki bw'olina ku nsonga ezo? Wabanga omusango gw'okulonda tetugusalangana kati guno gwe banaasala. Anyway, the thing is ogwo gwa Karitas Kario wendi kubanga nze ate sijja kuwa source naye nkubuulidde nti muva wala abimanyi. Gwatali mu America wabitegeera otya? Anti tuli kuno teweetaga genda yagala banga tina fears alowooza osooka genda yate tuli kuno omuntu ono byonna. So you're ready to face laws? Tewali lawyer gye bagenda kuntwala wendi. Nowhere. They will not even tempt. Even when they tempt, their efforts will be futile. We bajja otegeera ekyuli yaani. Karitas Kario yalina erinnya lye limu ne maama wa uno. Tebikola ebyo mu modern world naawe golaba oli mu Karitas Kario tino simanyi gwe bakuleetera abente baleeta oyo. Gwe tomanyi abantu beetuuma amannya. Tolabanga ku afande Nakalema atamanyi Luganda. Lekerawo naawe bozibozi simanyi eddira muziro gwa gundi. Bwe kiba kyali byamaanyi bw'okayingiza tekagenda. Akaki? Ama tugende ku kirala. Katubuuzemuko ensonga za Dr. T, one of the bloggers bamusimba mu kkooti tetwakulabayo ate nga gwe president ate nekyasitokoma kwa president oli munnakibiina munne ate nga gwe president wa saaliwo in person naye ng'abantu bonna bali ku kkooti basobola okunjulira nti nali kwendi in every process wano ku simu era ensonga zagenda bulungi zaali zeetaaga kwogeramu amicably. Kyabadde kirungi nnyo nti omusajja yakkiriza twogeremu. Tuli boogezi tukola mistakes enkya neggulu. Njagala kugamba mu bantu bonna Dr. T amala alwawo okukola mistake mu communication kuba omanyi lwaki musomesa wa kuwumuka tokimanyi kati mu communication tukola nnyo ensobi. Dr. T amala alwawo nnyo okukola ensobi. Tobola abantu balowooza ebintu ebyayogera naye nga ali articulate wabula ku luno tekyali ku misono biki beesanga ne babamu ne confrontation. Very good nti basobodde okwogerezeganya. We are reaching out to the man tulabe ng'ezo ensonga zikola ki ziggwa era yavuddeyo Christmas tagenda giriramu. Naye Isma Olaxes engeri gy'okwitisizingamu n'okuba abayimbi n'okuba ba politician enkolagana yo naye n'abo abantu eri ludda wa? Tewabadde ku red carpet wandibalabye nga buli ayitawo Vinka Isma is there amazing, Shira Gashumba Isma amazing. Si mmwe ababawaana bali abantu beetaaga omuntu agenda n'adiginga mu bakulitiiki. Kati nze wenkuba Kenzo kwa reflecting obuwagizi bwe kubanga abamwagala bajja ne bakola ki ne bankuba ye Kenzo n'asobola okufuna reaction. Kati mwabale yomwe mulowooza nti abayimbi tebakola ki tebanjagala banjagala cause always mbakomezawo bafaani baabwe okubalaga ki love. Bwe kuba video neyitawo buyisinga omanya bakko era kitegeeza oli mu kabadi MC ensinga ya mukyawa bubi nnyo kitali ku ground oba gwamukuba ekikono. Just abatumba gamba nti ekigambo proxy kyekyasuula amatwale ga Queen. Ebbaluwa yagenda ng'okuddayo wa Queen bamusabe olukusa balumbe bamajimaji nga bamajimaji babakubadda kubanga emmeri yali etwala emyezi ena. Buli wobeera abroad nga todda era waliwo akantu ke bagamba nti oba what grows founder omuntu nga tomulaba otuukawo laavu neekola ki ne webalaavu. Kati bano abantu babeereyo nga tebadda ne internet wano teriiwo toli mu mainstream terina ngeri gy'ojja kubeera mu maaso g'abantu ng'oli just ku social media banno be bakulaba abeebweru kuba wano abantu tebalina data. Kati abantu balaba TV radio na bannamawulire. Yensonga lwaki wasalawo okomewo wadde oba tolina ky'olina? Nasalawo nkomewo kubanga era kyekimu ne woofiira eri ng'olina bakuddiza mu box omala emyezi ena wano ndi kumpi n'ekijja nammwe weemuli n'okunkavalinga weekuli
nkolagana n'ebitongole nga Uganda Funeral Service njaziikibwa bulungi. Ensonga endala nga tunatera okukuta omukyala ku lusumu gwali yeepikira nga bakumutwalako nenzira kwalimba namakula omwagazi alimba namakulu gwe tusobolegane mu kitundu eddakiika ne tuwummula si yakwefiirako era mugenda tulaba nnyo ebyakulu lusumu sibiriiko ndi mu bipya byalimba namakulu bawalabe banaakukkiriza munnange si ekyo si kyange genda olabe playboy eya tayirisi nkaddemu naye genda ogirabe. Uncle Isma katwogere katono nnyo ku bino ebyayitinganye byabayimbi okubanga bawunya nga bagenda ate ku mikolo gy'abantu bya nnyo ku mikolo ng'oli smart owunya bulungi ate ng'olrepresentinga abayimbi bano obawa amagezi bawunya bawa amagezi abantu okubeera fresh weeteekeko mu kaseera ofunemu akaddeko. Waliwo abayimbi bembawako example naye ne muginyiigira mu butuufu osanga bulunokke epaasi n'endabika yaabwe nnene nnyo ku music ki waabwe naye nga ate abayimbi abalina music ate n'ateefaako n'atwala abantu for granted wagenda kujja obuyimbi obuto nga katukula kanyirira kakulisibbani n'asooka manyi obwo bwe bujja ko kayingira mu masomero omuyimbi ne bw'oyingira ng'oli munene abaana bonna b'amasomero badduka wa kulisaani because alabika bulungi ayogera bulungi ate awunya buki mwefeeko satutwala ng'ozikyusizza nammwe mwennyini mwakyusa mwalina obukooti bw'abali abasooka olanya kati mulabika bulungi. Embeera evaawo okuba nti omuyimbi ng'afuna ssente akola mandi to mandi juresi bagenda n'atambula ewantu wangi ate bw'okuba yita e Uganda Bannayuganda they care about the music and the beat tebatera nnyo okgenda ku personal ki y'abantu kyoba abayimbi batwala shows for granted najjanga waakola ki ate omulembe oguliwo gwabiralulalu oli gyakoma okujja nga enviri guliini bulaaka esaati eyuzise womulawooza nti waki wakabi so pressure sente obutajja sente zebateeka mu vidiyo obuteerabirira obutalya mu tayimu byonna bicontributing naye nga mbakubiriza to pull up the socks. Kale nga tumaliriza Uncle Ismith ekyange ekisembayo Bobi Wine bagamba ojjana agenda bajjamu kubayinuka naye yabadde manya President Museveni jana agenda bajjamu kubayinuka twamulabye mu America tebamukutteko UK tebamukutteko Kenya munnange bwe twabirekedde abantu babe byesengejje twongera obijjayo nga internet bwetalimba kitegeera yagamba Museveni tamalako myezi ebiri ntamalako myezi ebiri kyokka ali eri ku beach azannyira mu musenyu Museveni kwali so ebintu bya internet tubirekera internet for people to tell kati Museveni tebamukubye ku jeke oyo propaganda w'abantu kubangalo nga mukasambidde we yatugamba abantu abamu bali ku celebrity panjanduramu wangi bali ku celebrity panjanduramu ekivunula nga yogerako ku kino tajja gasima simanyi tajja layira tajja kudda simanyi bajja mukuba jeke ebintu ebikyamuukiriza abawagizi basobole okweyongera nga bakola ki bakulaba simolo kasimolo nze ne swite mukyatulaba nnyo le mulina okufukamirako nennamulondo nga mondoza amuzi olina okujja n'okonkona mba dedicatingidde baby boy ya tayirisi wengenda obba olinga ayinamu kasente ate gwe tolinamu kyekindeetedde ddala byonna weebiri oli mukazi mugagga yanoonya dde omusajja ali mu celebrity life amufaanana yasooka kugoba ssebo edisendi ate mwenna muli mukatira ke nedda ssebo sendi ekifuba kirabe bulungi togeza ku sendi ko ebintu ebyamaanyi semukulu sendi kutumiddeko abaana baveeko naye nga fresh daddy wanyizanyiza dde omukazi oyo omwepe muyaŋŋambye awulira bubi nnyo buli wawulira ng'omwepimamu abakazi bo bali luweero bano baffe yagambye ekyuli engeri gy'ofaanana Morgan Freeman tuyitaawo ne mu firimu ojja tulaba tulina n'esseri gye tuliko suuli naye ali Raymond onzira wange andi taatawo oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba KingSmith Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 1 noti 4 1 2 5
oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 nya noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.